Eggulo amawulire omukubiriza olw'eggwanga olukulu Jacob Oulanya gaatandise okusaasaana nti ennyonyi y'eggwanga yamutuuta mu kibuga Seattle mu ssaza lya Washington mu ggwanga lya Amerika okujjanjabwa ekirwadde ekimubala embiriizi. Olwaleero Amyuka omukubiriza olw'eggwanga olukulu Anita Among ategeeza palamenti nti Sipiika Jacob Oulanya abadde amaze sabiiti bbiri ng'ekirwadde kimugoya okutuusa embeera bwe yeeyongedde okuba embi abasawo be mu ddwaliro e Mulago ne basalawo bamudduse yeeyongereyo mu ggwanga lya Amerika afune obujanjabi obusingako. Right Honorable Speaker of Parliament Jacob Oulanya has been unwell for the last 2 weeks. During the period he was receiving medical attention from Mulago Referral Hospital, the medical experts, in consultation with his personal doctors, decided to refer him out of Mulago to a specialized medical hospital for better attention. Wadde ng'emikutu emigatta abantu leero giwandiise ng'embeera y'Oulanya betandise okweraliikiriza, kyokka Anita Among ategeeza nti agenza akuba ku matu yadde ng'akyetaaga okusabirwa. On 4th February, that was Friday, the Right Honorable Jacob Oulanya traveled out of the country. What is on the social media is not the reality. I spoke to Right Honorable Jacob even now before I came to the house. He's in a good mood, and I told him I'm going to tell your members. He only told me, tell them I love them. Sipiika Jacob Oulanya okuva lwe yarangirirwa ku ntebe y'omukubiriza wa palamenti tatereeranga era mangu ddala nga yakawangula. Kigambibwa nti yadduse wabweru w'eggwanga n'alongoosebwa. Posiano Mukiibi ne Yuda Musisi, BBS Telefayina. Ku ddakiika 23